Amaanyi genjogerako siga bikonde amaanyi gengamba sigegana gemundu jogera ku maanyi kanagandokola agavunamya ab'ebitiibwa ne basinza Yesu agajjawo olwannasoma n'okuba engalo ng'ate bw'oyimba agawula ennyanja ne bubaamu ekkubo ka Dawudi akato ne katta muntu nsolo Goliyaasi omulogo n'aloga paka lwennyula n'abivako agano n'abamalaya ku nguudo ne baterera ne bakakkana akayimba ako kankola bulungi ndwagala nnyo atusanisa okulako madamu nange nsanisa okulako musumba obyogedde yes atusanisa okulako mu program kapyaki mumanyina nze Nakatayi ali wali bali asanyusa okulabako naye Zwapta Mpaji given Brian Kagati nsanisa okulaba kola wano n'oyo munyina wegambyeko Nakatayi kapyaki program tuli basanyufu okubanga tuli naawe wano mu bbugumu lino ery'ensisinkano esebo yes olina akatundu kwayimba ng'oliyimba akagamba nti akanona bamalaya ku nguudo ne baterera ne bakakkana amaanyi ago ona akalambu abakuba engalo nga weyo tewematira toli special olwo akantu awo akatundu koyimba mu luyimba olwo agajjawo olwannasoma n'okuba engalo ng'ate bw'oyimba bannaffe abaasoma naye kati eno bikyuka kuba byakyuka era biri mu kukyuka naye agamba nakunyeenyaamu mpola nedda amaanyi ga Katonda bwe gakusisinkana weerabira nti wasoma ntandika okuba engalo ng'ate bw'oyimba ebintu ne bitabuka amina weewaawo nsanyusa okulabako gwe kennyini ogenda kweyanjulira oyo omulabi omulungi owa kapyaki program wano ku KTV amannya ebisigaddewo bindekere abawuliriza era abalaba abali ku KTV nsanyuse nnyo era neesimye okuba wano ate era namwe mbaaniriza weewaawo esebo amannya gafe amannya ndi Agnes kukkiriza nga ni mukyala muyimbi amina esebo weewaawo sijja kuyita mukyala kuba abayimbi bye mbayita abakyala identity eyimba ngikweka kati kankubuuze kale musumba Agnes kukkiriza otandika mwaka ki okuyimba ebyokuyimba byo natandika dde ebya kwaya nga bwobimanyi tuyimbira mu kwaya ne kutandikira ddala okuyimba 2007 nenkola alubamu yange eyasooka esebo kati nembuuza alubamu eriko nga yaliko ennyimba meka by then alubamu yaliko alubamu zijja ziriko ennyimba 16 21 alubamu yaliko ennyimba zaali 6 era kyekwe kyali ku mulembe ogwo esebo Mukyala Agnes kukkiriza wange sebo njagala atulaba yali agadde okutegeera nti gwe ogambye professionally otandika okurecordinga 2016 amuyimbi kigwe nga gwe akukola obulungi akusanyusa oba kale eyakuleetera okwagala okuyimba gospel music omuyimbi oyo abayimbi bali babiri n'ekiseera ekyo nayagala nnyo Joy Tendo mata koko omulembe yali akuba munnange yalina oluyimba olw'okutendereza luyimba olwo lwankoleranga nnyo Joy Tendo si wadda naye era yali akuba esebo ng'omukanzi ate omuyimbi okubiri Judith Babiriye mwagala nnyo yali akukolera esebo nabalabanga wali ebukoto kuyunaga kale tuli basanyufu okubanga tuli naawe ayisabwe newojjidde mu nnyumba tulinawo ebbugumu ly'ensisinkano ya Kingdom Media okitegeera ey'omulundi guno yanjawuloko okwawukana ku nsinkanira zetubeera nazo olw'ensonga nti this time around Kingdom Media eweza emyaka 10 eddu eweereza eggwanga ngaeweereza ku mayengo gano golaba okitegeera so kakati gwe nga gwe weetese tuusa otya mu nsisinkano eno oyo atulaba omulabi omulungi wa kapyaki program ye akusuubire ki okuvaamu Pastor Agnes kukkiriza olunaku olw'enkya mu nsisinkano ya Kingdom Media mbutufu ensinkano eyo kyenjirabyemu era okulya kwempulidde tegenda kubanga ya bulijjo lwaki eno tukeera nkeere
otyo bakubiri ebyo gamba mbo tutuke sawa 3 sawa 2 eno tukera nkere mu kugikeera bigenda okukolebwamu bigenda kubeera bingi nnyo abayimbi bangi omulangira omumbejja ebigenda okukolebwamu bingi kwegamba n'erinnyo liwulira ensisinkano sanyusa anaasobwa ojja kuba ogenda kwenenya wekka Amina. Mujala Agnes kukkiriza. Waliwo era ekibuuzo kirala kye njagala okwezinga gy'oli. Mu baana bano abayimuka wano muyimbi ki gw'olabanga kale akola bulungi? Mwankolera bulungi? Mwana mulenzi Levikson. Levikson akolera bulungi? Bambi. N'ebyakola bikukolera? Nnyo. Okay. All right. Kakati omulabye mulungi wa KTV mukwano gwange tetuli wano for just fun tuli wano kukujjukiza nti sinkano kwongera kujjukiza nti sinkano gyerinnyo olunaku olw'enkya yes nga Pastor Agnes kukkiriza bagambye nti ey'enkya oba ey'omulundi guno yo tukeera nkeere paka ekireeyo gye tunaakoyera kati gobeera weebeereremu ng'obeerawo olunaku olw'enkya okitegedde okuyingira kwabwere bannaffe ekintu bakisapewaza ne bagamba nti let's pay for you guys so that you come in for free okitegedde muganda wange omulundi guno gwokka tugamba nti okujja nga tugeeyupe nga tebasasudde ate nawe gaye nti neruli byali byaba yes guno omulundi gwokka abagagga baavudde era twabamenye bonna yabakisasulidde amukyala Agnes obufunze kiki kyoyinza okulekera omulabi omulungi wa KTV kyenyinza okulekera omulabi omulungi ekisingira ddala ensisinkano leero nsasule kyenyinza omulekera nze njagala kuyita ku bawagizi bange njagala kuyita gwe bw'owulira nti nali bidde oluyimba ne lukwatako jangu bw'owulira nti badde omisinga era jangu ondabe n'abayimbi abalala bagenda kubeera bangi mpita ab'Emasajja ab'Essalaama banange mujje ku Shante Focus Musumbange Deo Musoke n'abalala bonna bawala bange nti nina bangi ne batabani bange God's Grace Kusaruuni manyi balaba bannange enkya mujje tujanjawaze mu linnya lya Yesu sigenda kubirako wano sebo oyina kayimba kwayimba nti tebyakola kale byasala nempulira nga ndi bwomu enene ng'essuubi ligenze nenzije wa Yesu bwe najje wa Yesu waliwo ebyali bikutte nga naye bwe biyinza okubanga bikwata ng'olina ebikunyigiriza kye wasuubira nga si kye wafuna kweganga byakusalira eyo mbiro dduko gye eri Yesu ebintu bigenda kuterera kuba nange ndi musanyufu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Alright, tugenda kusigninga out ne tugenda kulekera gwe omulabi omulungi akayimba ako Yesu yampadde amaanyi tekajja kukola bubi kajja banka kukolerera bulungi Mukama abakume tusisinkane mu nsisinkano tukyaliwo nnyo tukyagenderera mu maaso tuvuddewo etamusinkano bye bye.